Bannayuganda bangi bwe muwulira ekyokujja okwaniriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu temukitwala nga nsonga nnafu nnyo. Olunaku lugenda kubeera Lwakuna omwezi guno gwennyini, ennaku z'omwezi ze5 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2023. Bannayuganda bangi balwesunze dda era nga beeteekateeka okuyiika ku kisaawe Entebbe okugenda okwaniriza omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. N'abo abawulira nti bo batiitiizi tebalinaamu mbavu, abawulira nti tebalinaamu maanyi, abawulira nti waakiri tebasobola kwetaba mu nsindikagano oba batya byonna ebiba binaddirira. Abamu batandise okwetegula ekibuga era nga bagamba nti ebinaddirira bitusange nga waakiri twewogomyeko mu byalo. Kakati gwawulira ng'oli ready okugenda okwaniriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, olunaku lugenda kubeera Lwakuna. Kakati gwawulira nti nno otidde ebinaddirira, awulira nti embeera eyo tugenda okwaniriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eyinza obutaggwa bulungi, eyinza obutaggwa mangu, eyinza obutaba yakaseera katono nga bw'okirowooza. Sooka owulirize vidiyo eno. Nalabye ng'ennaku z'omwezi 3 Oktoba 2023, omwezi guno gwennyini gwe tulimu, nalabye Abannayuganda buli kiisi yenna ateesobola, Abannayuganda omuli abakazi, Abannayuganda omuli abaana abato, Abannayuganda omuli abalema bakakono, Abannayuganda omuli abasajja abanene bano banina pressure, abawandwadde bannasukaali, Abannayuganda bano nga boolekera epaaka empya n'epaaka enkadde. Abannayuganda bano kyantiisizza nnyo nga mbalaba basitookinze emmere. Abannayuganda bano babadde baguza omuceere, babadde baguza akawunga, babadde baguza entangawuzi, babadde baguza eŋŋano, babadde baguza emmere esobola okubatwaliriza ebbanga eddene nga ndaba nga abeetegekera olutalo. Abannayuganda bano babadde bamaze okugula amakufulu amanene, bamaze okugula obusaale obw'okwekuumisa, bamaze okuguza buli kimu kyonna, embazzi, buli kimu ky'okozesa okwekuuma. Abannayuganda bano nga baguza agajegere aganene agasiba ku mayumba n'ebikufulu. Abannayuganda bano bakutteze takisi mu kirooto kye kimu, ne boolekera mu byalo nga Masaka, ne boolekera mu byalo nga Jjinja, ne boolekera mu byalo nga Mbale, ne bafuluma ekibuga Kampala ne bakireka nga kikalu kiri empute. Abannayuganda bano bwe batuuse mu byalo ebyo, batuuse mu maka gaabwe ne basima goddawuni, ne basitookingamu emmere nga y'amaanyi ng'esobola batwaliriza emyezi nga 6 mu kaseera akazibu nga Congo ke yalimu, mu kaseera akazibu nga Sudaani ke yalimu. Batutte mu goddawuni eyo ne beesibiramu mu mayumba gaabwe n'ebijegere binene, ne basibawo n'abaana baabwe, ne basirikira omocce mu mayumba gaabwe mu byalo. Mu kirooto kye kimu ku sayidi ya Kampala, nalabye abasajja bannaggwano, nalabye abasajja nga bataddemu gambuutusi ne kabuuti, nalabye abasajja nga boolekera ku kisaawe Entebbe. Amaziga gampiseemu kubanga natunudde ku ssimu yange bwe nti ng'ennaku z'omwezi mu kireeto ekyo zabadde nga 5 Oktoba 2023. Natunulidde ku ssaawa ezo nga ndaba Uganda kirabika nga ke kaseera Omukama ke tulaganyisa mu kirooto ekyo. Mu kirooto kye kimu mu Kampala nalabye abakazi bannaggwano nga basawuda madada nga bataddeko gambuutusi, nga bataddeko bikabuuti ebinene, nga beesala emisale, nga beeteekeko ziraama, nga bakutte obusaale, nga bakutte embazzi, nga boolekera Entebbe. Simanyi kye babadde banona Ntebbe, naye nga babadde boolekera Entebbe. Mu kirooto kye kimu ekyo nga wayise emyezi nga 6 ng'abali mu byalo basirise, nalabye mu kibuga Essanyu ng'emyezi 6 gyamaze okuyita, n'akafuba ak'amaanyi nalabye abantu nga bali ku street. Omukama Katonda yandaza abantu nga bakuba eŋŋoma, yandaza abantu abambadde redi nga bali kukuba bookya ennyama, abantu nga beddiza amataka gaabwe, abantu nga bafulumizza Uganda abagwira, abantu nga beddiza zibbanka, abantu nga beddiza institution ennene, abantu nga beddiza enguudo. Natudde wansi mu kirooto kino ne ŋŋamba Mukama Katonda kikyondaga. Mukama Katonda yanyimiriza bw'ati, nannengeza emitaala nga bw'onootunula eri ewasemba, nga ndaga ekitangaala, nga ndaga essanyu. Ekitangaala ekyo nabuuziza Mukama Katonda nzivuunulira ekitangaala kitegeeza ki? Omukama Katonda n'aŋŋamba nti yessaawa, n'empawa muka mu kirooto. Ebyo tubitegedde bulungi era nga kati Bannayuganda bonna ababadde bajja nga bazalawo ekintu kino batandise dda okukkiriza nga bakimanyi bulungi nti Bannayuganda bamaliridde. Bakkiriza nga bagamba nti Bannayuganda kye baliko ku luno balaga nti bakyagala. Era gwe abadde akyawakanya enteekateeka za Kyagulanyi Ssentamu nga mugamba Kyagulanyi Ssentamu tagenda kufuga ggwanga lino. Bannayuganda mututamizza struggle era ffe struggle tugidduseemu. Tetumanya ni yabaleeta mu struggle kye mugamba nti bagibatamizza. Bwe mwali mujja mwajja na bigendererwa ki? Bwe banga struggle ekutamye kibeera kirungi n'oddako ebbali n'olekera abasobola okutambuza struggle ne batambuza.
naye nga tonadda bbali weebuuze nti obadde ogigattako ki. Kakati struggle weekutamye noddako ku bbali, olwo oli luddawa? Oli ku ludda lw'abanyigiriza oba oli ku lw'abanyigirizibwa? Bw'obeera nga oli ku lw'abanyigiriza weesuneko, kubanga oludda lw'abanyigiriza lulimu kakundi k'abantu batono nnyo tebawera wadde 1,000 mu Uganda yonna. Wabula batugamba nti bo be bali mu kintu era gavumenti yaabwe. Oli bw'awulira nga yayagala NRM ku mutima n'alowooza nti naye y'omu ku abo, kumbe gwe bakulaba bulabi nga kitagasa. Baba bali mu kintu era bakiganyulwamu beemanyi, ye famire, be b'eŋŋanda mu famire eyo, be bako mu famire eyo, n'ab'emikwano abatono ennyo ab'oku lusegere. Abawagizi ba regime ya General Museveni, activities NUP zerina, NRM tezirina. Omulamwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert aka Bobi Wine gwatambulirako. General Museveni talina mulamwa gwatambulirako. Mulimu ekintu ekinsumbu era nekindeetera okulowooza obwongo bwange neebuuza ebibuuzo bino wammanga. Like, simanyi nze owa NRM oba ali mu kakoosa akalala. Simanyi activities za NUP oba omulamwa gwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu gye nnyinza kuguwa budde, kyokka ate nga nange ninawo omulamu ogwange ogw'ekibiina kyange oba ogwa General Museveni. Kati kankuwa ekyokulabirako. Ffe tugwana ne tugamba nti tulaze exhibitions ez'enjawulo, nti oba kati tulaga embeera embi eri mu malwaliro, engeri ebizimbe gye bifaananamu, abasawo tebasasula, obuweereza mu malwaliro ago. Ne tudda mu masomero, ffe ne tuwalaga amasomero agali mu mbeera embi, gavumenti geetafaako, kyokka ate nga tuwa omusolo. Ne tubalaga enguudo embi. Nandisuubidde nti gwe awagira regimu eno ya General Museveni gwe jangu ate n'okutulaga ebirungi. Nti tugamba tetulina malwaliro, health centers 3-4 zifaanana bubi nga byolooni, zifaanana nga byolooni. Kati gwe jangu otulage nti mu byemwogera tebiriiyo njwanjwa, nga n'amalwaliro zino health centers zino tuzirina wano wewati ne wewati. Era eno General Museveni ye yagizimba, azina enguudo zizino kino, gano amasomero gagano ge bazimbye kino. Like, mutulage ebyo instead of okujja ne mutandika mwete mulifuga. Bobi Wine tagenda kufuga, my friend. Oyo Bobi Wine gwolabaawo bangi nnyo bemususota mu regimu ya General Museveni, ba minister, ba generali, abagagga, nga beesunga okubaako n'omwana nga Bobi Wine, naye ng'ekyennaku ate tebamulina. Nga beesunga okubaako ne Bobi Wine n'omwana nga Bobi Wine, okusinziira ku ndowooza ya Bobi Wine n'emiramwa gy'atambulirako, naye nga tebamulina. So kakati gwe okuvaayo n'ogamba oyo tajja kufuga, kyokka ate mwana wattu gwe ne mu famire yo niwe bakugamba vaayoko obanga famire etudde, jangu obeeko naye obugambo buyogerako eri famire. Tosobola kuyisaamu yadde ebigambo ebisatu mu kamwa nga famire yeekutuulidde awo, yeetudde awo nekutunuulira bweti neekoleza owanga. Kyokka ne ku ssomero yennyini gye wasomeranga n'okuyimirirako ku paleedi, nebagamba jangu oyimirireko ku paleedi obuuze ku bayizi banno nga tosobola. Niwe kyabeeranga mu kirasi bakugamba yimuka, oba tulina ka quiz oba tulina ka debate nga tosobola. Naye olwaleero osobola okuyimirira n'ogamba omuntu ayimirira mu nkuyanja n'enkuyanja y'abantu n'abaako kyayogera gye bali, era abamu ne bavaawo nga bamutenda bamutenda nga mbuzi etenda ekire ky'enkuba. Kati gwe you have no audacity. Egamba nti Bobi Wine tasobola kufuga, agamba nti Nuupu tejja kufuga. Ffe mutuleke bwe tuba nga tufokasinze ku miramu egyaffe, nti olwaleero tugamba 5 October
tugenda kwaniriza mukulembeze ku kisaawe Entebbe. Kakati gwoba ogamba tebajja kujja, yes sirika fwe tuba tugamba Museveni alina activities nyingi, simanyi mpulira Museveni awooma, simanyi mpulira biki, naawe fokasinga kuzizo. Gwoli bulungi nnyo yourself munnaye. Kakati ffe abanaku ababonaabona abalina obulumi we shall come. Era gwe tuleke gwe teekawo abiri olabe nga 5 Okitoba oba tebajje. Simple like that. Wamma bannayuganda gwe ng'omanyi mwe bamaama ab'omu butale, abavuzi ba boda, abasiisi ba chapati, abasomesa abatasasula, abasirikale ba poliisi, mwe Exodus, sako ya Exodus nga yabafuula nsulo mwerembeka, ab'amagye okibuliriza, mwe ba maids onfuna bulungi, abasawo abatasasula onfuna bulungi. Kakati amma luno olutalo lwaffe si lwabali abali ebicepere, abali obumpwanki be bawaayo 10, era nkukakasa nga 5 guno omwezi tutandikira ku kisaawe Entebbe twaniriza mukulembeze.